abadde munda bwe mbadde nkola outro ntunudde ku mulyango nendabako kamera bweti nebingi nti tubadde ne Isaac ate oli Isaac tuli mu program Isaac nawe obadde tomanyi endowoozi ate Mikael oyo mugambye Mikael tuyingire mudatekero live tina Isaac gyali amala nyina ngenda okukola engulu eno naye nange obwongo tebukola ki naye waliwo abalina emiggo ngetabirabamuno nze mbakuba ate ngenda bakuba omuntu maama we ye maama w'omuntu maama temuseka nagamba bwe manjogera lwaseka maama w'omuntu ye mukwano gwasembayo tewali kintu kyoba tosobola mubuulira okiwulira genda kumakyane mbabuuza ebintu ntono byeyaweereza nti byatuusa bijja ku dayiniringi nga nze temumanyi egyo gye mbadde njogeddeko emigga eri ku mpewo nga gino simu abalese wano gyabajje bagambye tica jja kumakya oli namuuza mani tica jja saawa mmeka oze tica agenda kujja nga bukyali saawa oye ajje before lunch kati abwenkonfami nga nebagamba tica agambye atagenda kujja leero agenda kujja enkya mugenda kudaga abazaala abatabaleyimuza tubaleka wano tugenda kwata omuzira lugotisa olugoyi nakuba bano baana ewaka baginzikireko waliwo bano omukyala mukwano gwange nnyo ate nga abaddewo nnyo mu kooti y'amaka siyinza kumubuusa maaso omukyala we bamuyita madamu Sophie Matovu nsaba omuntu yenna amuntwalire keeki eno amugambe nti omulongo babiri Sarah yagimuweereza abaddewo ebbanga lyonna mu kooti y'amaka omunebalize nnyo byonna obubaka bwonna mugambe kamuweyo n'akamuli kamu kifa kamuweyo n'akamuli kamu mikwano tweyanziza mwenna ababaddeko abatulaba tiimu y'obunsomwagalirawo thank you so much byonna byemulabye biri under team wewunyisa omwagalwawo aba entertaining decoration cakes and everything bwetutyo bwetukikola bambi mbebaza team obutanekanya tubeera ku pressure wali ne bagenda motoka mugifulume kati tulinnya boda omuntu agenda kyemukola thank you bambi oluusi nemba mu mbeera ne bagamba tombuulira kintu surprise efa mwebale kuntegeera I appreciate nenebaza babosi baffe mwami Michael awapidi thank you so much mwami Ruben thank you so much then thank you producer na buli omu akwasaganya okulaba ntuweereza abantu ntuweereza eggwanga mu mbeera ennungi tweyanzege otuwa omukisa ogwo we appreciate naye mulongo mbadde nkwegomba nange naye nga nkutya sika Vivian nkutya nga nkulengerera ebirwenzi yangamba buli mulongo nga nziruka bantyako kamera kati njagala kamera zonna zitunuulire banaye ndoole banange muntyako munanga nti baserebu nebomanyi bambi temuntya nze njagala buli muntu yenna nze nava wansi nnyo era manyi gyenvudde manyi ne gyendaga buli muntu yenna oba ali atya oba ali atya bamukwano gwange thanks for being welcoming okay tweyanzege basa yes tugenda mu photoshoot banange bwente lwaki sibasiibula olw'embeera yakadde niwe bali lwaki bulwemba mbasiibula ku YouTube nga mutandika shipa bikyanyuma tosiibula anti ebinyuma bwe bityo ne bwe nnaasulawo mujasigala mukyayagala otherwise bye bye
kijja kunyuma abakulaba yandikulinnya bulinyi abakulaba tewamulaba n'ogera oti tewamulaba wabisambe busambe bannange bonna bali bano nsanyusa okubalaba mubala okubeerawo okubabiri Sarah. She's really a good person. She's loving. She's caring. Naislamu meetinganenga ngamulira ku radio ngamutya naye the first time I saw her yakkiriza ne muwahaga enene bannange nalabanga ekitoganga kitemu ogimwoje chesti. So happy birthday, Bobby and Sarah. We achieve whatever you want in life. We love you so much. Alright, banange tugenda kukkiriza mulongo akyuse Shifa bamutise obuwunga kilo 10. Shifa bamutise sukaali kilo 10, kano kali 5, kana 5. Bantise kilo 10. Sawazi box B. Pizza B, bucket of KFC. Bantise soda katoni 5, gomesi ya mami wa mulongo, enkoko 2, ennyama kilo 5, sabuni white star box pizza dekuba B. Kole nene n'entono. Kino ngabana nani ati ya mulongo. Kiddemu bagambe gobadominatera. Bangambye Shifa ebintu ebyo bya mulongo babiri Sarah diva wa Fombwat. Tekuli mulala Gawa abisonyi. Abyesonyiwe. Terisu. Bagambye batya? Diva wa Fombwat mulongo babiri Sarah. Enkoko 2 engande nnene. Omo amatoka 2 1M wano keke esawa y'okusenge kufaala okulivinga bimubisi kasubenti ne benkoledde we batebadde bakyagala era nga mbadde nsaba mulongo agenda akyusa asobole okufaanana naye nga nebaza Team Star TV asobole okugendera ku mukolo nebaza bannange ttiimu bawapimenti bannaffe babosi baffe buli omu akyenyigiddemu mulongo buli eyawuliddeko nebakyenyigiramu namunanga kyekyetagisa kyekibuzeemu wano bonna ne bajja bamu kibaguddeko bwoltegedde mulongo sivaawo so eyo laavu tumaki omulala gambani kifa awulowesi kyama tewali makulu so bonna bakyenyigiddemu tutereze wano tulongoose wano kyekibuzeemu wuyajja omuli tubuseetudde emirundi nga 10 bwe tubongerayo wanajja bulaba kusonga buli omu ali so active. Okay, tweyanza basobola okitegeera kasa dress long tuyenza ne tweyanzenge bana emikolo egyaffe gigwa buwi mukama pressure wazitumaaki affe webutuuse nga guvudde ku pressure kati tuli bulungi mulongo kakyuse wagenda baawo ka entertainment katono. kuliko 10 nezigwamu tweyanze nje banange nyongera okweyanza abagenyi baffe bonna banange tusiimye tweyanze tuwulidde tekayo omukwano netekayo okwagala ku bintu bino ebiga obugwi bwebiti bambi tweyanzizza badde nsaba banzigirayo ka music maama vidiyo tebagikwata ku YouTube
tweyanzege okay nteekateeka yaffe ya keeki kale mulongo katubuulire bwawulidde atuwa obubaka obwo ng'amaze okuwulira kusingamu ate atuyitire be yandyagadde okubeera wano mu kifaananyi kya keeki tubeere nga tugisala ate tubeere nga tusiibula nziza nnyo neyanzeege mukwano gwange nsaba okubategeeza nti sirina bulungi bwe mpulira era sirina kyenakkakkanye this is too much mazima ogatera n'ogamba nzaani lwaki nze ebyo ebibuzo nja byeddamu ewaka neebaza nnyo tiimu kuutekuute neebaza nnyo bakozi bannange ku UBC mwenna abaliwo ku ssaawa zino temuli wano mu kubanga temulina byakola because byonna alina omulimu gwe gwayinaokukola era bangi abalabye era nga tebali wano n'olwekyo abali wano bataddemu ekitiibwa mwebale kunjagala mwebale kwagaliza mukozi munnammwe nange nsaba olunaku olulala surprise eno eva ewange ejje gye muli tusookayo obusoosi naye nga mukama katonda enteekateeka za muntu omulala tozimanyi leero nze nfunye omulala enkyajja kukola ki masa si bwe kiri jangu bakulabeko mu maso ebulema ekiwala kyange kikuze enkoko ziri bbiri ate kuweka emu onaalya akawunga olya kyekirala watane bakwanyula alina bakazi basatu oyo noona obufumbo bwa gaawagwa tugenda akasalamu ddene ntukasa eno video house tebali kyakusala buli kifuluma kiba kifulumye nyumiza gwe ebikola omukolo omuva kuono ye yazze gye tu byo byenjogera byenjijukira toyanziza nnyo toyanzege thank you nsaba omukisa guno okwebaza nankwe bantu bajja kukumako omuliro bantu bali mu struggle kwebaza nnyo mukwano neyanza nnyo neyanzega olwenteekateeka eno neyanza olwa nze simanyi nno nno byakwogera mukama katonda namwebazizaako nebaza katonda atuusizza ku lunaku lwa birthday simanyi ebirala njagibagamba nze kennyini wallahi bila simanyi zinakoko njagala genda zitwala mangu zikooye ziyinza okubula ekimuli kinonye omukolo gwononese ekizibu kigudde ku mukolo naye nja bikolako azibya zikomyewo akaseera kano nsaba Michael Balaba tusale keeki eno afande tusale keeki eno na bonna tweyanzege omuntu omu ku radio endala eza UBC etali Star FM oba ku TV ajje abuze ku bantu makula Sarah nkulabyewo tonagenda jangu obabuzeeko omuntu omu owa radio endala etali Star FM nowa TV etali Star TV anti wano tulinawo bingi onyanjulira nganza atali wawana nyanjulira mulabi ati okyerabidde ekyo ekyo kyerabidde mba nyanjulira omulabi wa YouTube mukitegedde ndowooza nsaba omuntu omu bannange wa mukozi wa UBC yenna omukozi wa UBC yenna omu ajje atubuulizeko ku bantu baffe omukozi wa UBC omu Sarah Makula jangu obuuze ku balabi baffe balabi ba Star TV balabi ba Star Radio balabi bannange tweyanziza happy birthday to you mulostongo happy birthday omasitani olubuzi sitongo
Augusta Adventist no happy birthday to me. Muluzu stungo. Augusta no mustard. Mu Luganda ekyo ekigambo tekirina kikyonna n'Abaganda bakikozesa nitabanyankole ntikigamba mu birthday. Etuwakireba kakati toyanziza bane okushifa toyanziza ne program yo ne tiimu yowe Munyisa omwagalwawo tiimu mulongo bambi mwebale mutwagalira naffe tumwagala ebiriyo atoyinza kudiba naye nga bambi toyanziza nnyo toyanzeege byebyo si byebyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukama mulungi ekiseera kyonna kati mulongo birthday kati kingambye okugamba badde ngenda kigamba babiri naye kati kankyogere kati okkiriza obugande ng'ensi ewulira. Nina ensonga lwaki nalonze ggwe naye kino ekisapulayizi gidde mu kiseera ekituufu ti mulongo mu mwezi gye gijjaawo maaso awo omwaka ogujjaawo mashallah bantwala naye nga nasaba nga bambuuza metondo yani nalonda mulongo babiri. Ekyo n'ensonga zange twalina bye twatwogeddeko nabyo naye n'ensonga ati nalonze mulongo kati kkiriza oba gaana nonde metoni ng'obudde bukyali. Ekisooka comes my dear my girl comes ekisooka Katonda yeebale ekirala timetable yange sinze mba nayo maayo obimanyi okusalawo kwange kuli wakati wa Ruben kuli wakati wa Michael nga tusooka okulaba schedule ya weekends ezo naye good enough kikyali wala kati sola confirming oba okugaana naye nga era wewannondedde era nga mu mutima omanyi tesiina bwensobola gaana singa tewali nsonga lwaki mmanya Ninokola kukyala shower, bridal shower, remix shower, my shower, bana izo nyingi. Praise shower. Nawa yo bisi twamufunye olowooza. Yatusibye ogenda ku keeki. Tumuleka tugenda ku keeki. Akayimba akatwala ku keeki. Asobola okuba. Sale keeki yaffe. Kuno sinza. Sinza yani tusabidde ku keeki. Sorry, katusabireko then batwakayimba katwale keeke era tukitwale nti beewa tweyanzanga ne bwe bayise okubeera part of okusala keeke nga bwe basembera bagenda kugira kayimba akusabira kati twewube tetusabe Katonda waffe omulungi ow'ekisa twagala okwebaza webale olw'obulamu bwa mulongo Saala babirye tweyanziza olwa mikwano gye tweyanziza Mukama Katonda waffe olw'abo bamwagala tweyanziza olw'ebirabo by'omugabiridde n'abo bogabiridde ensawo zaabwe ne basobola okuba nga bamuwa ku ebyo bye balina twagala okwebaza olwa olunaku luno olulungi lwe yazaalibwako kubanga awadde abantu bangi omukisa Mukama Katonda waffe tukusaba naye omuwa omukisa ogw'amaanyi ennyo gwe tutasobola na kuteebereza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. kale DJ kakuba kayimba akaleeta abantu mulongo be yayise kutwegattako kubanga tusala keeki yaffe bannange bonsi bw'oba oyagala oweebwa omukwano siga omukwano bw'oba oyagala bakuddiza obukyayi era siga obukyayi ategedde oyagala bakuddiza in return nawe kyoba osiga. Thank you so much. Tusaba